King Saha ku mazaalibwa ga MP Zake ate nga munange omuyimbi Bebe Cool bali eno ku Emirates Stadium munange e London ne family ye. Kakati munange ngenda kubeera nga ntandika munange ate ne King Saha naye ngenda kusaba video ogimpere like obeera nga tonaba okusubscribinga nakyo osobola okubeera nga okikolera ddala bampita gya minati wano wenyini wensinziira. Kati munange waliwo obubaka obadde butredinga ennyo King Saha era ng'ezezaako okunoonyerezaako ku King Saha munnange nga abaddeko ku mazaalibwa ga MP Zake era nga bulaba munnange ebifaananyi bye bitwedinze ennyo ate wali ku mikutu egy'enjawulo bambi asobodde okubeera nga amubeererawo wali era nga King Saha yayimbyemukko wali ate ne ku nnyimba ze ng'aziyimbirako wali munnange ate ababadde baze ate ku birthday ya MP Zake naye nga birthday yatambulidde ddala bulungi nnyo era nga w'omanyi munnange ate birthday wali kubeera kunyumirwa kokka ate munnange ng'oli musanyufu okubeera ng'oli mu kucelebratinga munnange ate amazaalibwa go ku lunaku nga luno munnange esayidi wano. Kati awo kankugjewo munnange ate nkulageko omukulu Bebe Cool munnange ali eno era nga munnange olunaku olwaleero omupiira munnange ogwa Arsenal ne Man U yagulabidde eno ku kisaawe ekinene ennyo ate wali munnange ate mu England kiyite Emirates Stadium esayidi eno era nga yabadde n'omukulu wali Boris Singstone munnange wali nga bawoyaawoyaamu bakiri obwedda nga ate wali ne family ye ng'ate munnange ng'eri mu kutambulako eruuyi eri nga womanyi omuntu wanaatambulako ate esayidi eri. Kati munnange kansooke nkuwe olabe nga ebyabaddewo wali Bebe Cool kw'ossa ate ne Boris Singstone bye babadde ate munnange ate bawoyaamu ku esayidi eno era ku nsonga y'omupiira guno esayidi eno katono nnyo. Yo, business as usual. Chimanyi, we gotta represent. This is representing. Tugenda kubaga and tubaga kayibwa. So mchitegera business as usual. Wano ku Emirates olunaku lwaleero minisita jangu omaye bino ebintu bya ddala munange. Akayibwa ke kaliwa. Akayibwa kubanga wale kyaziza omuntu nayo n'amakaago. Naye gwe okimanyi nti ono Gaya agenda kutuula eno mu bawagizi ba Arsenal wali emabega w'abazannyi. Kaakati alina okusirika nga ne bwakola ekintu kyonna akola bw'atyo. Omujozi mwegulingu kwese munda anti wasaguzaga mu maaso. Naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde ngenda kubeera nga munnange nga nkomawo era nga woolayo munnange nga byonna we bitambudde mu vidiyo wali na wano King Saha kw'ossa ate n'omukulu Bebe Cool ne family ye munnange kakati bwekityo we kitambudde ngenda kusaba vidiyo gimpere like obeera nga tonaba n'okusubscribinga ate nakyo kibeera kikolera ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo ne update endala. Blessings.